Webale nnyo okubango kyali nange kino kye kitundu ekyokubiri ekyomunyo live lunaku lwa Sunday era ekitundu kino tugenda kubanga tukiggulawo n'abatuuze b'e Nakawa okuva ab'ebyobulamu lwe bavaayo ne batuwa obubonero kw'oyinza okulabira omulwadde owa COVID-19 abantu ab'enjawulo bazze nga beekubira omulanga naddala wabaawo omuntu gwe beekengedde okuba n'ekirwadde kino kati abatuuze b'e Nakawa baliko Abachina be bateeberezza okuba ne COVID-19 era bayitiddewo poliisi eyingire mu nsonga eyo. Badde bunkenke e Nakawa mu zooni eya Kiswa abatuuze beekengedde bannansi b'eggwanga erya China nti bandiba n'ekirwadde ekya COVID-19 okukakana nga babayitidde poliisi n'ab'ebyobulamu. Bano babateebereza okubeera n'ekirwadde nga bagamba nti bayingira mu ggwanga mu bukyamu era abasirikale ba poliisi nga bakulembeddwamu aduumira eya Jinja Road Robert Katuramu kw'oteeka kano David Karuhanga okuva mu yafisi eya Ssaabaminisita n'omubaka wa Nakawa mu palamenti y'eggwanga Michael Kabaziguluka basitukiddemu. Bano basese kwesibira mu kifo babadde basula ekimanyiddwa nga China Massage wadde ng'oluvannyuma bapondoose poliisi ng'eri wamu n'abasawo ab'emulago ne batandika okwekennenya omu ku omu. Kigambibwa nti Abachina bano bayingira mu ggwanga wakati w'omwezi ogwokusatu ne ku nkomerero yaagwo kyokka nti baakeberebwa ku kisaawe Entebbe. Kyokka nga kumpi n'ekifo kino waliwo hostel eya Akamwesi awazuuliddwawo abakungu babiri abadde obubonero bwefaananyiriza era obwa COVID-19. Bano bagamba nti baava Goma mu DR Congo ng'okuyingira Uganda bayitira Rwanda mu mwezi ogwokusatu. Bonna balagiddwa obutaddamu kufuluma we babeera nga babalinda lizaati zaabwe ebinaavaayo ebisuubira okufuluma mu nnaku 3 okuva kati. Bikusakiddwa Wandulu Bone ku lwa Sowoti TV Omunnyo.